baliridala njero ko bazabana bali ku TikTok abo bwana n'obulenzi abakyavuga struggle mu ngeri yonna esobola mwe bali nyoba baliridala temuvanga oko njero ko bazabana abakyali ku bwenyi b'ekitabo ku Facebook nga mukyakola live mukya commenting nga mukya sharing nga mukola posts tukimanyi Facebook erimu obuzibuzi tujja kumalako nayo ate tujja tambula nayo bulungi nnyo kale mwenna njala baagaliza okuba nti muli bulungi obale kola omulimu ogwo bwe malaawo then ngenda kubategeeza mu kalowoozo ka leero kengenda obbawa kagenda kubeera ka byakwerinda akalowoozo kalo ka byakwerinda ddala ku simu zaffe zino ez'obutambula egaludde naye kansooke kwatemu due to poor network mwagala mugireko ebeerekeeza nnyo temuggyako vidiyo ba hackers mugiveeko temuggyako vidiyo ba hackers mugireke nze kansooke bulira abantu bange njagala babuulira bumale nveeko naye temuhakinga vidiyo eno baali bagezaako gijjako naye fere tujja kuba na mitima bibi okuba nti tugamba abantu abo okukola ki okuba tugenda nabo wano so tetwagala kukola ki kubatawaanya kale n'olw'ensonga eyo ndowooza njagala nsooke mbatume then tulyoke tugende kalowoozo okusookera ddala omuntu yenna yakatuuka njala kusooka ontagingire omukulembeze waffe omululu Kyagulanyi Ssentamu akyameko wano eddakiika ezisooka njala muntagingire ab'ebyokwerinda bonna mu Uganda babeereko kuno njagala muntagingire Yoseriti bahabula tabasira mutanu wakale ekyensera lwezizire ensanga bisibe abeere ku vidiyo eno network abagiri bubi yes of course bagiri bubi bakimanyi kyengendo bakola naye tujja tambulirawo bangambye eteredde tujja tambulirawo ya bagikutte bagipoozi nze naye nze nabagamba tujja kwogera mpaka last network clear here in Kampala no tugende maaso tuwali kyakola tujja gena nayo nze wano bagipoozi nze giraba naye abantu bajja giraba alright kati bwe maluba tuma abantu abo njala tandike video eno mpola mpola n'akalowoozo ka leero okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde buno mpaka njala bugende mwenna bannayuganda ne ba comrades abalina Facebook accounts ne Facebook pages atufunye obulumbaganyi bwe buluwa Facebook zino mu Facebook eno mu Uganda bagijjako mukimanyi nti omuntu okwakisesinga Facebook mu Uganda alina okuba nga alina VPN kyekisookera ddala ekyo tuba tukimaze bahakinga page zaffe ne bazediza ne batandika okukolerako ebintu by'ekisulo kati process y'okuhakinga yabalemye kati batandise kusindika message nga zijira ku messenger zino nga bagamba nti okone mu link eyo bakubuli bigena maaso ku page yo nga message ene esoma ngeva ku Facebook nebera ko guest number Facebook teba na guest number wotogere sazo no Facebook ekozesa computer zezoperatinga Facebook kati teri muntu asobola okugamba nti guest akusindikidde link ogikilikinga mugenda kusaba kasitola bekintu kyonna nga kyefaanizo lwa kusindikidde message ku messenger please tobikula link yonna ng'ejjidde messenger bwe kiba kisoboka ng'oyagala nnyo account ya Facebook page yo disable Facebook messenger ku page yo oba ku account yo nkiddamu bw'oba osobola nga account ya Facebook okyajagala ne page yo kyagala disable messenger ku page yo oba ku account yo kubanga ekyo kijja kuba kiremesa hako kutuuka kusindikira link eyo ne kasitokkiriza link ne bakusindikira link message n'ogikuna mu bot oba wegudde haka oba mwadde access okutwala page yo agikole kyonna kyayagala kati n'ekirala bw'obanga olina Facebook account olina Facebook page making sure nti account yo wagigwisawo email ekyali active bw'oba wakozesa namba ya simu making sure nti enamba eyo ekyali active olw'ensonga amasimu gano bagabba bwe babba essimu eno Facebook account yo bagitwaliramu email bagitwaliramu n'enamba eri gye bagitwaliramu naye kati g'obanga ebintu bino biwandiika mu kitabo kyo wawandiika email address yo gye waggulisawo Facebook n'owandiika enamba y'essimu gye wateeka mu Facebook omwo n'owandiika ne password yo mu kitabo ng'obiterese oli ne bw'atwala essimu yo ogula buguzi simu ndala ng'odownloadinga Facebook ng'ogiteekamu ng'oyingiza email gye wakozesa oba essimu gye wakozesa ne password yo osobola okwendeeza Facebook yo
ne kasitoba nga tokyalina access ku password yo, tokyalina access ku email yo, tokyalina access ku number, kiba kitegeeza nti Facebook ino bangu inako emitwalo 5 egy'abantu bakaddeko abantu baligenze. Kati ngenda kuwagaba omukwenda sibuti. Nkusaba oddire platforms zizo zonna, kebere Twitter, email gye wakozesa gituwandike wansi, ogiteeko ne password yayo. Enamba y'essimu nayo giwandike mu kitabo togisuulanga. Ompulira bulungi nnyo. Era kikole ku TikTok, wandika details zonna oziteeke mu kitabo wansi, password, email ne namba y'essimu obiteeke wansi. Naye tokolanga nsobi n'obaako omuntu gw'osharingira ebintu ebyo byonna. Olw'ensonga nti kasita obisharingira omuntu oba ogenda kufuna omuntu agenda okuyingira mu account yo. Ekyo nga nkimaze. Togaba password yo ku muntu yina kuba ogaba password kiba kyangu nnyo haka okuyita mu account yo omuntu ayinza okuba nga nnafu nga teri sekiwa najja nayingira mu account yo n'agitwala n'oba ng'ofiiriddwa account. Naye ng'ekikulu kya byonna funa akatabo wandika password yo, enamba y'essimu, email address. Niba batutte essimu osobola okuddamu n'ofuna account yo. Zonna zobakozesa social media dani okubanga wabiteeka mu mutwe osobola okufuna obuzibu oba ofuna stress ebintu ebimuli bikuva mu mutwe oba si kyekyo osobola okwerabira email, enamba y'essimu kiba kizibu ogirabira naye bagitwala time gy'otwala ku replacing enamba eyo kiba kitegeeza nti oli asobola okufuna access ate duplicating enamba eyo nabanga na access ku details za account zo. So njala bategeeza mwenna abalina Facebook account toddamu kugula link yo naje bakusindikidde olw'ensonga bajja twala account yo. Ke kabadde akalowoozo kaleero katugende ku kigula lujji kyaleero tutandike video mbutereevu. Kati ekigula lujji kyaleero njagala kigendererwa comrade mwenna abali mu struggle, abakola live streaming ku Facebook ku TikTok, nabo abakomentinga era ku TikTok ne ku Facebook, namwe abalina enamba z'abantu musobola okubira. Njala mumpuliriza bulungi nnyo ekintu kino wammanga. Njala tukyusemu ekintu kino. Tugenda kikyusa tutya? Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda okufuna omulimu si kyangu. Ate tukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda ensi egenda ekyuka kati okuvuma mulimu. Naddala mu regimu ya Yoseri tibahabulwa. Nti okuva edda abantu baali tebamutegeera nti akozesa nnyo kye bayita blackmail, propaganda, divide and rule. Ekyo baali tebakimanyi bazadde baffe neffe tukitegedde kati. Nti bw'aba n'akuba omulabe we amusiige ettoomi ng'akozesa TV, radio, bannabyabufuzi, bannamawulire okwonna erinnya ly'omuntu yayisewo kyayagala. Kati naye bw'omukozesaako doctrine y'emu oba enkola y'emu kimuluma nnyo n'okusinga ate ye bw'akikozesa ku bunne. Tolwaga nti Seruka w'Amayu tebakwata kulire ng'akola ki? Ng'awoloma. Kati njala kubazikirira akakodyo kamu kaakano olwaleero. Mu Uganda wetwogera teri muntu avumiddwa mu byabufuzi bya Uganda nga bwe kiri olwaleero bavumirwa Kyagulanyi Ssentamu ku ssente z'omuwa omusolo. Njala kubuuza, waliwo omuti gw'emiyembe ogutaliiko miyembe gwe bakubako enkonyo otewali? Kitegeeza Kyagulanyi yaliko ki? Yaliko amaanyi. Kati bafuba nnyo okulaba nga bamuteekamu ssente abantu bamuvume, naye nga buuza amuvuma alina kitalina kubanga bayamba ye. Naye yonna tutugenda kwetoola nga bajja okusaba eryato. Enkola egenda kubeera bweti. Tukimanyi bulungi nnyo nti abaana abobuwala abavuma Kyagulanyi ku TikTok, Facebook n'emikutu emirala basasulwa nsimbi wakati w'emitwalo 5 omwezi n'emitwalo 5 buli lunaku okuvuma Kyagulanyi. Kati bwe tuba tubategedde nti abaana bano bali ku mulimu ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti kaobeere ggwe ng'oli ku mulimu oprotectinga nnyo omulimu gwo ne mukama wa baakuwadde omulimu. Nkiddamu, kobeere ggwe ng'oli ku mulimu oprotectinga nnyo mukama wa baakuwadde omulimu n'okuprotectinga nnyo akalimuko. Bintu biri byanjawulo. Omuntu oba akuwadde omulimu omuprotectinga nnyo ate n'oprotectinga n'omulimu gwo oba kankidde mu Luganda nti abaana abavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu guli bagufuula mulimu kubafuna ssente kyekisooka, naye balina okufuba ennyo okulaba nga bakuuma bakama baaba babawa ensimbi. Bye bintu biri mbadde njagala bategeeza. Kati ffe tetugenda kutawaana nabo abaana bano tubaleke kubanga tebalina kye bali mu Uganda. Bavumponga byoya kubanga omuntu alina ebyokukola era ng'oyimiridde bulungi nga n'ensi ogitambulamu okimanyi tewandiyagadde kuvuma Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi si ali mu ofisi, Kyagulanyi si afuga gavumenti, Kyagulanyi agezza okuyingirira mu gavumenti akyuse buli kimu na Uganda asobole okufuna emirembe. Tugenda kukola tutya? Tugenda kukola bwe tutya?
abaana bangi bagufudde omulimu olw'ensonga nti kisookera ddala Museveni yasooka n'aleeta enkola nti yavuwaza abantu bano abakozesa ekyoyagala ekyo akikola bulungi nnyo kati bakomredi mwena ngenda basaba togeza n'omala ddatawo n'omala amalusugo n'omala obudde ng'ovuma omwana yenna ali ku social media avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please don't waste your time, don't waste your data, don't waste your money abusing those boys and girls. Please tubavuma temubavuma mugenda kunkolera ekigambo ekyo kiri ekintu kimu tukimanyi bulungi source of income ekintu lennyina kiva mu kibeere source y'abaana abaana okufuna sente zino ziva wayo seriti bahabulwa mutabani wa kale kyensira bino tuzede nsanga bisibe njagala onkalakatire Museveni from Monday up to Friday bana abaana besonyiwe sente ndala ziva wa muhozi kanyirugaba didigi njagala onkalakatire didigi njagala onkalakatire didigi ne munyerere aseke totawana kuvuma baana bano simayi baanyani sala bamentioninga manya totawana bamalirako ddatawo njagala onkwatire honorable Kagege Nsereko Muhammad omunkalakatire kubanga ye supplier distributing sente ezo njagala onkalakatire Muhammad Nsereko ye distributor ye supplier w'ensimbi zino olyoko munkalakatire from Monday to Friday bana bajja kuba tebakyayina mulimu bajja kuba tebalina okudefendinga bakama babo badde ensimbi olwo bajja kuba bakyusa tino okuva ku Kyagulanyi buli lubaleesinga bwati namwe muleesinga nga muva bakama babo kuno okuliyo seriti bahabulwa yasasula muhozi nazireetera Nsereko nazituusa ku baana bano kati bana abaana omala biseera ekisooka omwana tagenda kwesimbawo mukitegera bulungi nnyo talina kyafiirwa anoonya kyakulya yanoonya mulimu kati gwe tomala budde bwo ku baana bano simanyi awe mudde akoze no don't waste your time mumanyi omuntu abasasula okuvuma mulumba omuntu oyo abasasula okuvuma mumukalakate naye ajja kwejjusa lwaki ali mu kintu kino mulumba omuntu oyo asasula ssente okudduka ku Muhammad Nsereko mumukalakate ajja kubuuza Nsereko ssente zenkuwa okuntaasa kuba yaye tinga tezina kyezikola mulumbe didigi mumukube mujja kuwulira naye atandise ogansereko gundi ebintu byokola kyabitegera abaana batuleetera eggaali as simple as that. Temudda kubana abaana mbaleke tebalina kye bali kubanga bo banoonya kyakulya babasuubiza emirimu gavumenti azifu bagenda gifuna nga bali bagibawadde ddi so temutegana abaana abantu mu busime olumbaani don't waste your time abantu bali aba didigi Yoseri ne Muhammad Nsereko abantu bali aba basatu bemba mukalakata barabana bajja kuba bawedde so kyembagamba nti Nsereko mu bayito bakwata kuli awoloma temuddamu kumala biseera ku bana abaana bisimayo ne yavume kyagula nno mubaleke jono komo kalakata bali abasasula ensimbi kubanga Museveni kino kinakikola bwati bwasasula abana bano bavume Kyagulanyi eri abantu abawulira ennaku bavumeyo Kyagulanyi naye omusajja muvume nnyo katukiveemu abakuwangudde eriyo abantu bebawulira bavume nnyo Kyagulanyi gye bakoma omuvuma banyiiga nnyo nabo ne bakola ensobi tebawemula oba ne balumba kiba kitegeeza oba oleesa olutalo balukuleetedde oba kwagala naawe oyingiremu aga amazina gaabwe no togenda yeeyo ensonga esembayo bwe bavuma nnyo Kyagulanyi ebeerayo abantu abafuna ekirowoozo ekyokubiri okusinziira ku bulimba bano bwe boogedde kati ebintu bibeere bibiri tokkiriza kuteeka mu kakunizo ako kyolina okukola obutawuliza bivume ebyo genda ku peegi z'abo abantu bonna unfollow oba report nkwegayiridde apo ekyasinza obwangu okuggyako akawunti y'omuntu gye bayita TikTok abana baga abantu 30 bwe mu reporting akawunti ya TikTok ne baka emitwalo 3 ebanzigale olutalo tebalulwana nti ogenda kudda muntu omuddemu ekigambo no gwekola tactical withdraw genda mu TikTok reporting ne bo reporting emirundi ena padde abantu 30 muba mugi account y'omuntu ku TikTok abasinga okutemwetaga kulwana mugenda kulwana bano no wano muvuma baba supplying sente kikisooka ekyokubiri gwe kennyini keera ku makyoga metinze ngenda kukwatagana ne balagale 30 within 10 minutes account baba mazogi blacklistinga wana akolera endala dde nga tufunyo n'abalanga 10 tubatadde wansi mukitegera unfollow block and report olunaku nduka nti tugenda kuba account ya gundi nti ye ne mutula abantu 30 buli muna reporting emirundi 3
bugenda okola saa 12 nga TikTok emuweereza message nti account yo eri mu lusuubo egenda ne muddamu nenkera mu nnaku bbiri mu kubya account z'abantu nga 20 nga zivuddewo temuleka nabana abantu wanazimbira TikTok endajja kuba nga twagenze ddawo twavuddewo kubanga nabo bawabireeza mmwe nkidda bawabireeza mmwe kati engeri gye bakikolamu gye mba mukikola so mbategezze ekintu kye mukitegeere temuleka nabana abaana tactics ziye zisatu esooka 1 lumba baba basasula eyokubiri block oba unfollow eyokusatu reporting account obudde omwana nga commentinga ku page ngo omuddiza omuliro mu blocking kwataga ne banno 30 mugenti olwa tusula account ya gundi mu reporting emirundi 40 munna kubbi wasigaza account mbaluka outuvuddewo njala tandike video y'olwale kubanga njala tugende ku speed ya iriri obudde tulina butono. Alright, okusookera ddala njala okubaza bana Uganda mwenna abasobodde okuba amasimu bambe bazentya nenga sinasooka bebaza ngenda sooka bagamba bwenti abantu abali mu diaspora mwebale nnyo mulimu gwe mukola okuba amasimu ge mwakubidde Jeno Kahanga Muhanga kojja wa Muhoozi eyayingidde mu lutalo lw'okwagala okutemula Kyagulanyi mwebale kuba amasimu mwebalire ddala temujjangu okwo n'olwaliro mwongere mukubira amasimu kati gwali Uganda ngenda kusaba ekigambo kimu ojja genda mu simu yo ojjeko osooka ogende mu settings esimu yo osooka ogijje mu osooka ogiteeke mu unknown nga tonnakubira Kahanga Muhanga esimu yo gy'onoomukubira ejja kujja nga tebasobola gifunako namba olyoka omunkalakatire omutegeeza obutemu bwe bwabadde okuva ebbanga n'ebbanga togeza n'okuba essimu ng'oli Uganda ng'ogirese mu known nti ennamba ejja ntamanya gwe gundi no please nedda so kugende mu setting essimu giteeke mu unknown olyoka omukubire oba kozesa essimu zino okukimeza oba zikyali obuno busimu olyoka omunkalakatire ne banne mujja tutegeera kubanga abasajja bali ku pressure bategedde nti mission abantu bagigudde mukanengenda bategeera mwe abali mu diaspora mwe bali nnyo bali edda kuba yakafuna amasimu agasukka mu 1000 era ali mu katengo kati ndowooza kansookeera mbawo information endala sokembo information endala tuyoke tutegende maaso kati abasajja bano okumanya nti basajja bano bazibu bwe namaze okuba exposinga ku bintu bagenda okukola enamba ya Kahanga Muhanga njibaddiremu ye Lieutenant General Kahanga Muhanga eri 0702 750510 oya Kahanga Muhanga mumukubira amasimu ajja kwejjusa kye kyamugana okukola ki okudde waabwe then ono omusajja omulala gwe twakoze eki ono omusajja omulala ono gwe bayongeddeko Kopolo Ezra Mugenyi ono ye yatuuse n'okudduka ku poliisi ng'essimu zimuyitiriddeko n'awa omusango nti abantu bamutiisatiisa okumutta era yadduse ku poliisi nga tetusobola musangayo ku poliisi kumanya bimukwata kasi Kopolo Ezra Mugenyi ngenda kugamba nti ebyo no bikola okimanyi ensi yakyuka omwami ono yadduse ku poliisi na complaininga kuba complainant eno reference egamba complainant Ezra Mugenyi omusago gwe yandise baguyise offense violence and computer misuse security reference number gye bamuwadde eri SDREF ne bagimuwa nga yagukoze ngenda kuzoe ojja kutya yiyo naye mujja kuba bulungi mubeera nga mwagala kutta bantu mujja kutegeera tewe reporting ati nawe oli mutemu kiriza nti ebeera abantu abakusinga okuba nti abantu bategeera so n'oyo yennyini mumwongere mu kirasi ategeere bulungi kati ba comrade abalala mwenna njala bategeeza omwami olw'omusanga y'omu ku basajja abasinze okutulugunya abantu mu kitongole kya Ssemwayi omwami ono badde tumwenda kifaananyi kye naye nga ne ku mikutu egy'enjawulo ne president yamwogerako omwami ono yasinga okutemula abaana ku Ssemwayi naye kifaananyi nakifunye
njala mutegere bulungi nnyo. Aha, omwami bamuyita Sergeant Issa Furaha Arinitwe. Ngenda kunoonya essimu ye ndoza wenna dda ku Sunday nja kuba ngifunye. Omwami ono ekopi ye Sergeant Issa Furaha Arinitwe ono yakyasinze okutulugunya abaana ku Ssemwayi. Ekifaananyi mu kikube kiikyo. Mu kikube oyo tulevu tumulingo twembuze sabalaavu ono ku Ssemwayi okutulugunya bannayuganda talina mukwatira nsawo. Kansulenti mu kifunye ngenda kipostinga ekyo. Bamuyita Sergeant Issa Furaha Arinitwe. Buli mwana yenna abadde ku Ssemwayi amanyi omwami owotulevu yeka fulu mu kutulugunya okusiba buloka ku busajja okusiba buloka ku busajja okuyiwa kamulali mu bukyala bw'abaana kubafumita ebiti n'ensonga z'okuleepinga omwami oyo mwali ndoze ekifaananyi mu kifunye bulungi nnyo. Era ndoza notuli mu tulaba tulinga twambuzi esabalaavu. Ngenda kunoonya essimu ye nja kuba njibawa butereevu. Kati ndowooza katugende na wano lumu tuveemu ebyo mbadde mutegedde njala tugenda ku kino. Gwe omuntu yenna ng'oli mu Kampala njala sooka kujjukiza kano nako abyakwerinda. Mujjukira tabagamba ati boda eziri mu Kampala esinga obungi ebitundu 6 ku buli 10 kati zijiddeko ba ISO n'aba Ssemwayi. Jevuddeko kati no Kampala State Council yagoba ku kioski obwa mobile money ne bu kioski obutontono obutudde byokola bujja mu Kampala babujjamu nga bagate bakirininga kibuga. Nenjala bategeeza buli ka kioski konna akapya akakomyewo ke mulaba. Aka kioski cooperating baba operative ba ISO ne Ssemwayi. Nkidda mu kioski wona Kampala State Council busingo bujja bumenya. Ne bu kioski obugenda budda bonna buli mu ba operative ba ISO ne Ssemwayi. So mugende nga mukimanyi. Ekyokubiri, Kampala Capital Authority yagoba batembeyi bonna mu Kampala district ngero kukwata kuba musangwa na goba. Abatembeyi bali mu bika bingi, eri abatembeya ebyokulya, eri abatembeyi ebintu ebikalu, eri abatunda abagula amacupa, eri abagula plastic bicha abatembeyi bangi nnyo n'abatunda. Kati waliwo abatembeyi mbale temumanyi, nenga mubamanyi. Omutembeyi atunde binyeebwa, atunde bikajjo, watermelon n'ebintu ebirala. Kanjira bategeeza mbere begendereza nnyo. Abo bonna bagoba mu Kampala. Ne mulimu abatembeyi abalimu nga bakozi ba Ssemwayi na ISO nga bambega bebaluwa. Wosanga omutembeyi yenna nga atunda ebinyeebwa ku kkubo mu galaji mu bibanda bya firimu oba mu arcade oba watobuuza oyo abambega bonna bategedde bulungi nnyo. Kati waliwo bambega abali ku makubo ge Kampala be mutamanyi. Waliwo business zali zikola bana Uganda ngamba ng'okutunda watermelon n'okutunda ebikajjo. Bonna basinga obungi ba indigenous Ugandans babajjamu. Kati Museveni n'aleeta abasajja baluli n'Abanyarwanda be batunda ebikajjo ne watermelon ku makubo. Era nga tesobola mukwatako police esobola okukwata omuntu apakinze ku pavement waggulu ng'akanika boda ye oba ng'alina gwalinda oba ng'ayimiridde mu kifo ekikyamu police esobola mukwata. Naye tebakwata bana basajja abatunda watermelon n'ebikajjo. Naye nga gobo mutuukako ng'omuntu mubuuze license oba agiine mukkizo cooperative tebalina license ezo. Kati be bano wano wammanga. Ono bano no babaguddeko wano drone zanza baguddeko wano ku lubiri. Je operating balaba. Abo bano ba operative ba ISO ne Ssemwayi abo tebalina license nenga tekuli mu na Uganda n'omu. Abo bonna ba operative abatunda ebikajjo ne watermelon n'ebinyeebwa ndoza mutegedde bulungi nnyo. Abo bangi nnyo bangi nnyo. So mwegendereze nnyo abantu abo. Ekirala tokkirizanga mutembeyi kujja konkona ku kisaakaate ky'omuno omuggulira n'ayingira mu kisaakaate kyo. Ojja kuba weeretedde akanyambige. Tokkiriza muntu yenna mutembeyi oba atunda ngoye oba atunda kinajja n'akonkona ku kisaakaate kyo n'omuggulira. Please totegana ojja kuba weeretedde obulwa. Awo tuvuddewo tugende ku nsonga eyatuleese. Ensonga eyatuleese katutandikire wano video etandise mu butongole. Okusookera ddala njala kwebaza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo omulimu gwakoze olunaku lwajjo ne gwakoze olwaleero. Si gwa abantu banafu
Newankubadde nti bannayuganda basinga obungi kyentegeddeko baagala enkyukakyuka naye ate tebaagala kulwanirira buyinza. Baagala nnyo okubeerawo babakolera buli kimu kibasange ku lupapula. Naye ekyo twakimanya era tugenda kidiscussingako olwaleero. Ekikulu ekyaffe kyekiruwa, ekyaffe kyekino. Ffe tulina okukola omulimu omutuufu gwe tulina okukola, abasigadde bajja tusangayo. Tutya? Bwalagidde buli muntu okusimba ekitooke mu kinnya we kiri. Kino kyali kikakata ku buli munnayuganda buli district we yabadde ne ku kyalo waali ne ku kuba erikyama ewuwe n'osimbawo ekitooke. Ogwo gutali musango kubanga okwekalasa amateeka gwe guli. Mwena ba comrades abakoze ekintu ekyo balinyo bali ddala okuwulira omulango gwa president. Naye mu koweri erimu wano wenjagala okusooka okuddira mba NRM propagandalist ne bannaffe abamu batategeera nsonga za byabufuzi bwe zitambula. Kansooke mbanyonyola. Mwabudde mugamba nti ate president yalagidde ate n'atava waki yasuze waka ate n'atavaayo. Kati the logic is here. Ebintu byonna president byewalagira okukola essaawa zino abibagamba in the principle of the line of the duties. Olw'ensonga akimanyi bulungi olukuŋŋaana lwa Namukwale mu Uganda lulimu abakulembeze aba buli kika ku level zonna, aba president batone bonna ba delegates abazze bonna abasinga obungi tamanyi bifa mu Uganda. Kati ate Museveni tasobola kukola fujjo liyitiridde during this period ng'ali eri mu Namukwale bugenti Kampala ekibuga kitabuse. Tasobola kukola fujjo eryo. Kati kyabadde alina okukola kyekiruwa. President okusindika message egende ku international level yabadde alina okulagira bannayuganda okukola omulimu ogwo. Kati ye asigale ewaka. Mu kusigala ewaka bannamawulire bonna abatasobola muwandiikako n'omuwandiika obadde balina okumuwandiikako nti Robert Kyagulanyi Center mu Eke Bobi Wine bamusibidde mu makaage ali under house arrest. Nkiddamu bannamawulire batasobola kupostinga Kyagulanyi ng'akoze ekirungi bonna badde balina okumuwandiikako either ku local oba ku international level nti the opposition leader in Uganda is under house arrest while the NAM summit is also taking place in the same country, Uganda, Kampala. Okitegedde bulungi yabadde alina okusigala ewaka nga talina kufuluma kuba yabawadde order mugende musimbe buli mukyagala asimbe ekitooke. Kati y'okufuluma kyali tekijja kukola mawulire nnyo ng'omuntu asigadde waka ne bamuwandiikako the leading opposition leader in Uganda is under house arrest. Kyabadde kikola amakulu mangi n'amawulire okwetoola ensi yonna. Nga bwe nabagambye nti amawulire gano New Vision bukedde monta tebasobola bite kubiwandiika. Ne international news medias zakikapitalinze ekyavuddemu ne local medias ne zikiwandiika. Kati yaba yasikoalinze mirundi egisuka mu jamwadde mulolezaako. Kubanga ffe entegera yaffe abamu yanjawulo eri ategeera essaawa zino wenjogerera, eri agenda otegeera after this live, eri ategeera after 2 days, eri ategeera after 1 month, eri atagenda ategererako ddala. Katu addressing abantu bangi nnyo abatasobola kufuna message eno mbudde ne bagifuna oluvannyuma. Yabadde tactical withdraw nga teri muntu asobola gitegeera ekyo obulamu bangi babavudde mwate agamba atoka kalakasa biki nga tegeeza. No, please, politics si bati bamuzannya. 1, politics is all about numbers. 2, politics is all about media attention. Kubanga media bwe wandika ekigambo kigenda wala. Kati jjukira abakulembeze bonna abazire ba delegates. 1, tebasobola kusoma bukedde. Balina kusoma New Vision, Monitor, Observer, one ready paper kubanga tebasobola kusoma kamunye lwashi lwa Luganda. Kati zi Al Jazeera, BBC, CNN zonna zijja direct ku masimu gaabwe. So bwe bali kukola bati amasimu oba ne babaleeta amawulire bagenda baga supplying mu conference mu hotel gye batudde. Eggulu erisooka konde the leading opposition leader in Uganda is under house arrest. Baga nene nsi kitwazeemu ate twazeemu Namukwale ate abantu babasibira mu mayumba. Okitegeera? So president mugezi nnyo okusinga fwe tulowooza. Kati mwe bonna ba propagandalist ababadde boogedde musimanyi ate lwaki yasigadde mu nju ng'ataki bagenda mukwata. No, oli asooka n'atula n'abala ekintu kye nagamba enkola kino kigenda kuddako ki. Kati abasinga obungi temwakitegeera. Ngenza okulaba batomedde ku TV, ku radio, ku media boogera bingi nnyo naye ng'ate gwe boogerako ye yabaza omuzannyo nga teri agenda gutegeera mpaka olwo bagutegedde era Museveni yagenda nti we made a mistake. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati bwe tuvudde olwaleero ku makya kubanga basuzi bamukuuma
ne basulanga bamukuuma mu video mwabulabye olwali asobodde okwemulula najja mu Kampala mu bitundu byayiseemu ne basimba ebitooke n'ayitako naye kati n'asimba ebitooke era n'amaliriza ng'akoze eki ng'omulimu omukulu gwamuleesa agumaliriza. Mwenna abasobodde omubeerako n'omugoberamu balinyo balira ddala kiki ekiri mu kintu kino bajja kugamba mwakoze ekintu kino mufunamu ki. 1 ng'omuntu ampuliriza ali eyo olina ekyokulabirako kyolabyeko olwa nti oluguudo Kizza Besigye lwe yasimbyemu ekitooke bugenza okera ku makya nga baluwala kasi bagenda ddukola kolansi bali mu dduddaabiriza. Eyo ye message gwavuma Kyagulanyi olwala ovuga vitiizi ovuga lawuumu ovuga Range Rover ovuga Mercedes mu nguudo z'e Kampala shock yo tesobola kumalako myezi 6 eyinza n'okukubira within 1 week olw'enguudo embi. So Kyagulanyi ne banne bakola ekintu ekyo ky'okusimba ebitooke mu nguudo ne bazikola ani ageyininga okusinga munne awagira NRM Ugain awagira NUP Ugain awagira DP Ugain buli muntu asobola okufuna kyafuna mu kintu ekiba kikoleddwa ku olwo kyovula nti abantu abaparticipatinze mu kintu kino babadde ba locals nga ba leaders babadde batono tubabalya ku ngulu ba MP badde nga 3 ba councillors banga 6 okwetoola eggwanga gyonna ne tulina abakulembeze bakabaalo bayitirivu nnyo nenga abantu abakiparticipatinze bantu ba bulijjo kati bulijjo mbagamba tetwetaaga abantu bangi nnyo okukola kintu kubanga abantu abangi obuseera ebisinga batulemesa. Kati gwe kino ekikulabuuza nti mwakikoze mwafunyeemu kimukulu. President gwa talwana naawe wabula ayamba gwe olw'ensonga nti ekintu kyakola akikola akubuulira nti nyamba gwe kubanga buli kimu yakirina. Ayina emmotoka 1 gye mwamugulira abalonzi be teyita mu masasi erina shekabuzoba zisobola okuyita buli wamu weeyita naye gwe amuvumu ovuga vitiizi ovuga lawuumu abala tutambuza bigere tulinganga nfudu abala temusuubira nagula mmotoka nga sole zibagudde ku ngatto naye ng'atogamba ate kalate basimba ebitooke kitegeeza kisebo eyo sayini eraga ensi nti eri mu mbeera mbi mu infrastructures okitegedde gyensonga lwaki tubagamba mubeere mu bintu bino nga mbitegeera bulungi nnyo kati mba nkutegeezezza impact y'ekintu kino more is coming ebijja bijja eringa rehearsal oba practical rehearsals eziri mu kukolebwa ebintu bigenda okujja mugenda bitegeera bulungi nnyo. Kati njagala tegeeza mwenna abakulembeze abalonde okuva ku LC2 LC3 mpaka ku member parliament bakulu mbalamusiza nnyo kansulete muli bulungi abasinga obungi temwalabiseeko mu kusimba ebitooke n'okukubiriza abatuuze okusimba ebitooke. Tosala gwakawala nga tonnawuliza gwakalenzi naye ngenda basaba ku lw'abalonzi bammwe n'obulimu bwe balina bataata omulimu gwe twatandiseko president gwe yatandiseko tegwatandise ebyo tugenda kukomajjo tugenda maaso. Uganda erina ebizibu bingi nnyo bino ebintu bye tukola essaawa zino kabe Kyagulanyi ng'afuuse president ntabikola naye bagenda bimukola. I'm well loud and clear. What we are doing right now, even if Bobi Wine becomes the president of Uganda and he doesn't do the same, other people, they will do the same things against his regime. Ebintu byetukola okulabisa amalwaliro enguudo enfuga embi okuwambibwa byetukola olwaliro okumulisa Museveni ku byatakoledde eggwanga era naye mu regime abazi nga Kyagulanyi president n'asuulebwa nawe n'atakola bintu era abantu bamwe bagenda mulu bamugenda nti ebintu byokola tebikwatanga ne byetusuubiza. Okitegeera kati gwe omukulembeze omulonde atasobodde kuŋŋaanya abantu kubaga tugetu bane tubasaba omulundi oguddako oba nkyo mwekuŋŋaanye kubanga politics is all about activism. Kuteeka bikolwa mu nkola kwemulugunya kuteekawo bintu abantu balina okutegeera mukitegedde bulungi nnyo kyetukola olwaleero bajja kikola muri jimu empyangeze nti naffe tulemeddwa okukola bano bali mukola kibali mukola kyetugezaako okubalaga kati gwe omukulembeze atasobodde kujja sigenda kunenya kuba tewatuwadde ensonga ate saategere lwaki tewazze naye bwe tubanga ffena tuli ku kozi y'emu yakuggyako Museveni yakulabisa Museveni nga tetunoonya bifo kutula mu yafeesi kiki ekyakuganye okusindika abantu bonawe kennyini okujja okwetamu kusimba ebitooke kubanga president bwakugamba nti afande sirwana naawe aba akutegeeza kino bwakugamba nti afande sirwana naawe aba akutegeeza kino buli wabadde
abasiitanye okuyita ku kkubo lino abatuuze basimbyewo ebitooke n'ebiti nga bagamba nti ligwana kubeera nga nnimiro. Poliisi eyitiddwa okukkakkanya embeera era abaserikale ne batandika okuggyamu ebiti n'ebitooke ebibadde bisimbiddwa mu kkubo. Ogambye buli muntu alwane ayiye bw'ayitawo. Nga bamaze okubiggyamu omugoba waabwe asimbudde emmotoka bayitewo okweyongerayo kyokka n'eremererwa. Abatuuze basoose kussa poliisi kasiiso kyokka oluvannyuma ne bajja okuyamba bagisindike wabula nga balafuba n'okugisindika eveewo ekutusa akakono era n'eggwama. Kino abatuuze kibawadde ekibbo ky'enseko ne bakyomera poliisi nga nayo weerozezza ku kibayitamu. Wabaddewo ensiitaano emmotoka ezisomba obusenyiwe zizze nga zaagala okuyitamu. Abaserikale ba poliisi bibadde byabasobedde dda era ng'emikono bagireredde mu kifuba nga n'ebyokukkakkanya abatuuze babivuddeko dda. Disitulikiti y'e Nakaseke evunaanyizibwa ku kilomita ezisoba mu 400 ez'enguudo kyokka ensimbi ezigiweebwa ku mulimu guno ziri eyo mu bukadde 5 zokka. Mu kiseera kino eky'enkuba amakubo mangi mu disitulikiti eno tegakyayitikamu. Robert Kamoga, NTV Akawungezi. Kati ekisinga okusesa mu story eno, poliisi yazze kugumbula beekalakaasa olw'enguudo embi era nga beekalakaasa banyiivu nnyo naye ng'ekibeekalakaasiza ky'abantu bonna nga ne poliisi mwegitwalidde. Kati poliisi we yazze okugumbula bana basimba ebitooke mu kkubo yazze nkambwe nnyo ng'ate ne bezze okugumbula bakambwe nnyo. Kati yo ndereeta emmotoka yo ng'emaze okukola ki, emaze okugya ebitooke baggyeko ebitooke bitadde ebbali naye eyise emmotoka yo yongereyo. Yatambudde kondo za mita nga 3 n'egwa mu kinnya. Byo poliisi ndasa abantu bajjambeko basitule emmotoka yaayo ne bagezaako ne kigana. Kati ddo bagezaako kuvuga emmotoka yagije mu kinnya n'ekutuka akakono n'ekwama. Enseke ez'abadde ate beekalakaasi nga zisingana abapoliisi bazze ku mabbali nga bayimira. Kati kibaga nti wafande sirwana naawe wabula nkuyamba buyambi. Kyengambye mwenna bavuma Kyagulanyi n'abamujolonga. Kyagulanyi talina Kyagulanyi yeesobola ng'omuntu ne famire ye naye ayamba ggwe. Ayamba ggwe yeesulire gwa naggamba. Okitegeera poliisi yasanze abantu banyiivu nejje bajjeko ebagumbulule. Kati nebagoba yayagadde okuyitawo ate emmotoka yo neetubira nemeeka akakono ate abadde banyiivu essaawa eyo ne basekanga bala abayingidde mu kizibu kyekimu poliisi kyeyingiddemu nga nakyo babaddemu ani asembeyo okuseka obulungi. Abatuuze ate bafunye essanyu n'okusinga. Tetugenda kulwawaawo tugende mu bwangu kubanga ebyokwogera tulina bingi. Alright, abakulembeze mbagambye omulimu gwe mulina okukola awo tetugenda kulwawo. Njala tutandike video bulungi nnyo buli muntu abenga ategeera. Mbazanyira akatambi ka president ke mwagala okujjako njala kwebaza n'omukyalo ono member parliament akiikirira Soloti. Nendo ze tugenda yo oluvannyuma. Katutandike ne eky'abantu okubremega Kyagulanyi Center mu Kibagandi mu kitegedde bulungi nnyo. Na information ikasoke yo njiteka mara okuyisa kwene eri one wait. All right. Bana Uganda mwenna okwetola ensi na jemuli mbalamusiza kasomiti muli bulungi mwe balikola. Njara kubagamba information ene mujjagira baje bujja katono. Alright, twogerera Yoseliti Bahurwa yavudde ku local diversions kati yatandise kukola ze tuyita international diversions ngaleeta asabazi conference ne summit zijje zitule mu nsi ye.
kati ekibayita international motivated diversion ezakola oba stunts nengo ojja kusooka kubuuza zino summits zongera kikubeere bannayuganda tajja kukubulya kubanga ye ayagala kulaga ensi yonna nti ensi ennungi buli kimu ekirina ekitali kituufu naye ekinebagawo ekintu kino mukimanyi kakibabuulira nno mujja kirabako bwe tuddayo emabega emyaka nga 20+ abasinga obungi mwebuuza lwaki Kongo erimu olutalo naddala ne wali ebyobugagga bingi omukulembeze w'eggwanga eryo nguli bwe ngamba nguli amanyi Oluganda kitegeeza omugenzi manyi Abaganda balinaga ebigambo bingi nguli Mobutu Seseko Wazabanga yatuuka ekiseera nga naye afuuse kaliba nga tagambibwako dictator yalina okubanga akozesa abazungu okumukuuma mu buyinza nga abasayiningira contracts okubawa mineral deposits mu Congo kubanga basima ebyobugagga nga batwala nga bamukumira mu buyinza until bannansi b'ekyanga ne bagamba nedda ekimala kati nguli Mobutu Wazabanga akakodyo ke yakola okuleka abazungu basime ebyobugagga yasigala no Kinshasa n'ebitundu ebirala ng'afuga tewali tabu kyekyaviirako n'ebizo biri mu Congo essaawa zino kati mwina kye mutamanyi olwaleero kuno yoseri kuoli kuno ne kansooka entegeeza international community nga sinagenda waawo. Ladies and gentlemen, especially all the delegates from different countries, my names I'm called Lumbuye Fred, aka Chemical Ali. I am a concerned citizen of Uganda, based here in Turkey. I'm here to inform you, ladies and gentlemen, that whatever agreements you are signing with Museveni, those are fake agreements. First and foremost, you are dealing with the mafia. Museveni is not a citizen of Uganda. Its own record, Museveni is not a citizen of Uganda. Whatever agreements and deals is giving you right now, you are dealing with the wrong person. Whatever loans you are giving him right now, you are dealing with the wrong person. Because at the end of the day, you will not gain anything because he is not a citizen of Uganda. He came in power in 1986 by the use of gun. And right now he had been killing, kidnapping, torturing Ugandans to stay in power as we speak right now. So whatever deals he's giving to you, whatever money you are giving him, whatever meetings you have with Museveni, you are dealing with the wrong person. Museveni is not a Ugandan. If you want to prove me wrong, let him tell you his real names since 1966 up to now. He had been changing names. Up now, still keep changing names. He doesn't have any birth certificate which shows him that he was born in Uganda. Previously, we asked him about his education qualification. He didn't produce anything. So Museveni is not a Ugandan. You are dealing with the wrong person. So when time comes, the man is out of power. Don't claim each and everything concerned about Uganda, because we don't know him. He's a pirate and his group, including himself, his wife, his kids, and the entire cabinet. The biggest number of them, they are not Ugandans. All of them, they are from Rwanda. If you want to prove that Museveni is not your Ugandan, ask him to bring his birth certificate. Even his son, the Muhoozi Kanyarugaba, the DDG, he was born in Kenya. He is not a Ugandan. So you are dealing with the mafias, and you will gain nothing at the end. So whatever agreements, deals Museveni is giving you, you are dealing with the wrong person. So let me play this video for reference for some of his colleagues whom he came with from Rwanda. This gentleman was killed some time back, around 1993, when he was ordered to take some Rwandese back to Rwanda to fight for their nation. He's known as General Fred Gisa Rejema.
he served in Ugandan army, including Paul Kagame, the current president of Rwanda. But this is the real proof that all these people are not Ugandans. They're just camouflage. Here's the video when late Fred Rejema swearing in as a Ugandan to serve Uganda as his own country. I, Fred Rejema Gisa, swear that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Tunulira olutalo lwa NRA olwakungulira ddala emyaka 5 mu kitundu ekyeruweero. Olwaleero tutunuulidde abantu abatambulirwako ensonga ku mugendo gwa Western Axis ogwali gukulemberwa Fred Rejema ssaako ne Jim Muhwezi. Ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu 1985 NRA yayawulwamu ebitundu bibiri era ng'ekitundu ekimu kye kyali kikulembera Fred Rejema nga kino kye baakazaako ekya Western Axis. Mu kiseera kino chairman wa High Command wa NRA Yoweri Museveni yali yatambuddemu ng'ali Sweden ng'agenze kulaba ku famire ye. Okusinziira ku musajja mukulu Yoweri Museveni agamba nti yatambula okuva eruweero ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokusatu 1985. Ono yakomawo oluvannyuma lw'emyezi 6 era ng'agenda okudda nga Rejema ono amaze okuwamba Fort Portal ne Kasese. Omukulu ono okugenda gwali mulundi gwakubiri ng'ava ku front line era ng'ogwasooka gwaliwo mu Juni wa 1981 era nga nagwo yamalayo myezi 6. Yadde ng'olutalo luno lwakungulira ddala emyaka 5 abamu ku balwanyi bagamba nti mukama waabwe mu nsiko yamalayo myaka 4. Wabula ye musajja mukulu Museveni agamba obutabwerawo kwe mu nsiko yalinga alina emirimu gy'abaagenze okukola okugeza ng'okunoonya emmundu. Abamu ku baazirwanako bagamba nti omukulu Museveni bwe yavanga mu nsiko yagendanga okudda nga waliwo obuwanguzi obutuukiddwako era nga Salimu Sale ye yabumutegeezanga. Abamu ku baazirwanako baategeeza nti singa omukulu ono Sale yamutegeezanga nti ebintu tebitambudde bulungi tebasuubira nti yalikomyengawo. Ekiwayi kino ekya Western Axis ku ludda olw'amagye kyali kiduumirwa Fred Rejema kyokka nga ku ludda olw'ebyobufuzi kyakulemberwa nga Vice Chairman wa NRA mu Moses Kigongo. Jim Muhwezi yali akulira ebya intelligence ate nga Chefe Ali yali aduumirwa battalion ey'11 era ng'ono yakolanga ne Kano Samson Mande era nga mu kaseera bwe baawambira Kampala Mande yali aduumira battalion ey'15. Abamu ku balala abaalimu mwalimu Kano Nuwe Amanya Mushega ssaako ne Kano Tomu Butime. Battalion ey'okutaano Brigadier Stephen Kashaka gye yaduumira ne Kano Ahmed Kashiringi yawerekerako Rejema okubeera nga bamuyisa mu kafo akaali kagambibwa okubaako obulabe ak'ebukomero. Era nga mu kifo kino Stephen Musisi we yafiira bwe baali nga bamaze okutuusa Rejema nga bo baddayo mu kitundu ekyeruweero. Era nga bonna abaali abalwadde n'abaali nga si balwanyi baagenda n'ekibinja kino ekya Rejema. So, the international community, whenever you are in NAM Summit, you are dealing with the wrong person. Whatever agreement you are doing in 7, those are fake agreements. We don't know, and we are less concerned about all those agreements. The reasons to why that gentleman organized those summit, because he was chased away from getting loans or to access loans from International Monetary Fund, World Bank, the Islamic Bank, Africa Development Bank, and other big institutions where he can get loans. So now he's stuck without money. So he had to bring or to organize some groups of individuals to come in Uganda and be given areas of operation. I'm coming down there to show you. So mutegedde bulungi bana basajja bonna si bana Uganda. Kati okubazzaako eri mbega njagala tusooke tuzannya akatambi kanako mukategeere. Omwami ono Yeseri yabagamba nti yayina tateka n'abantu 27 naye tugenda tugwa ku information yabaga nti abantu balina information mugituwenga bukyanga bulamu bubeera otoyogera ko kintu kirimu malizima agamba neno video mugera kulega kigamba agamba we deceived embassy lole yabatwala okulumba kabamba eyagisaba yali musajja Muganda naye gobagisaba yali musajja eyagisaba yali musajja bagisaba musajja Muganda ne bamala mulimba notwala loleyi weulilireko. This is 1986.
6th of February. On this same day, 5 years ago, 27 of us left in a lorry from my house. The house in which I was staying in Makindye, and went to attack Kabamba. We had directed the target carefully, and we knew what was going on inside the barracks. We managed to deceive one businessman into giving us his lorry, which could accommodate us as well as cover us from public view, because we left in the evening around. We had directed the target carefully. We deceive. What was going on inside the barracks. We managed to deceive one businessman into giving us his lorry, which could accommodate us as well as cover us from public view, because we left in the evening around 6 o'clock. That lorry was obtained by deception by one of us by the name of Lutaya. We went with that lorry and one or two other vehicles up to Kabamba, where 2 companies of Tanzanians and 1,400 Ugandan trainees. Mukatabo ke awandika yagenda n'abantu 27 basi lolo yabatwala balimba omusajja nnyiniyo ne bagimutwalako bwe batuuka bifunga tebanatuuka kaba bayina abantu olwedde 1700 abali ba training de Tanzania ne talina n'omu asobola kwogerako wadde no ayogera ku 27 kakabadde mu katono nnyo wano abantu bano 1700 bayogerako where 2 companies of Tanzanians and 1,400 Ugandan trainees. 1,400 Ugandan trainees. Talina wa mentioning linnya lya abantu bonna mwebina abaali bavudde Tanzania okumegattako ye abalaba bya 27 era akugamba 27 bwe bakuba barracks namba kye bayita barracks mukimanyi bulungi Kabamba kuba yali barracks esinga obunene mu Uganda naye yakugamba 27 bwe bakuba barracks awompitidde obuyitizi kali kansoke mbanyonyole okuva Namukwaya summit we yatandise wegenda okugwe wakyaliwo ne summit nyingi zigenda okujja kuba Katonda yakijje ku local level nga ayagala capturing international media nga agisiga ekifaananyi nti Uganda eri bulungi nnyo era esobola okutuuza buli kye baagala olw'okuba nti babajje mu agoa tebakyasobola kufuna ssente mu World Bank na kufuna ssente mu bitongole ebirala kati ayina kufuna ababba ssente mu nsi endala ne bajja bakola ssente nga bazikyusa okuzifuula entukuvu kye bayita money laundering. Mu process ya money laundering yagenda kufuna mwatya wane wali okulya n'okukomba essowaani bano bonna abazze mu summit eno bage abamu ennamba esinga obungi bagenda kufuuka ba investor ne bagenda ku investinga mu ki guno gwe bayita omusumaali ogusembayo mu ssanduuka ya Uganda ogitunda nga mbadiddeyo okukeba mu bintu by'e Congo nakyemalira mu buto bwe yakolanga omusumaali ogusembayo gwegulwa mugenda for the first time mugenda kulaba kye tuyita massive land eviction okwetola eggwanga lyonna nkiddamu mugenda kulaba kye bayita massive land eviction oba evictions across the country ewali rich in mineral deposit okwetola eggwanga lyonna mugenda kulaba kampuni ku kampuni eno eweereddwa okusima ekyobugagga egindi eneweereddwa okusima ekyobugagga gindi eneweereddwa okusima ekyobugagga zonna kampuni bagenda ziwa contract naye nga contract zino Museveni ye kyayagala kufunako ssente oba ka portion nga tayinvestinzeemu yafuneko ka portion akake abere ne ssente ze aleke bali bayukulebe bugagga nga tebalinaako ki tebasasudde musolo tebala kibalesigwanga yafunyeko ssente sobola kuddukanya byabufuzi bye kyekiriwa mu nsi ezaakulaakulanya ba investors bajja okuinvestinga ssente 1
ekitundu kyennyini ekirimu ebibagagga bagenda osima basooka kuteekawo infrastructures ez'abaloko bannansi bali mu kitundu ekyo bagobaawo ate era bennyini basooka okuwa emirimu job opportunities naye bano bagenda kujja bagobewo kati ekirala ebintu bino byonna ebiri mu NAMU Summit njagala muganda wange ombuuzeeko ekigambo kimu oba ombuulizeeko ekigambo kimu nawooli omwaka mulamba gwe tukubye ennyuma oba emabega wali owuliddeyo ssetteeserezo w'eggwanga nga bateesa ku kigambo kyonna ekirimu okukyaza olukuŋŋaana oli ku mutenda gw'ensi yonna ng'era n'ensimbi ezigenza otutuza olukuŋŋaana luno zaayitako mu bajeti njawuliddeyo vidiyo nga bateesa naye ng'ate ku ndagaano ezikolebwa mu Namukwaya Summit ziwaayo ebyobugagga bya Uganda byonna okubiguwa abasajja bagende babisime naye ng'ate ebyobugagga bya Uganda bina bannayuganda birina okuweebwa nga biyise mu Parliament nga bakkiriziganyizza nti kino nakino kyekirina okulwa ku bannayuganda kati mugenda kula kye bayita okugoba abantu ku ttaka mugenda kulaba nga mawulire kampuni gundi bagiwadde okusima ebyobugagga egindi eyo yefunye kati kampuni ezo zabatamanya nga babeera mu nsi ezo nga banabo babbiyo ssente baagala zirongoosa kyembagambe kye bayita money laundering beefuula ba investor bakola companies ne bayisaamu ensimbi ne bazikolamu amagoba ne ziryoka ziddeyo mu nsi zabookotola ensi zonna nga ssente zifuuse entukuvu nga bazikozesa ekintu kye tuyita money laundering okukyusa ssente ziteeka okuzijja mu bukyafu n'ozifuula entuufu nga muzinvestinze kati bagenda kugaba ettaka lyonna abantu aleko bagobe ebyobugagga by'eggwanga byonna babisime babitwale mukitegedde bulungi nnyo mu nnaku ntono nnyo mugenda kusomanga bukedde New Vision Observer Red Pepper kampuni gundi bibale byavudde mu Namukwaya Summit okusima amafuta egindi bakuwadde gundi okusima gold egindi bakuwadde gundi okusima kino bakuwadde gundi kati olwaleero ekyokulabirako mubadde mu kimete sotu wali amafuta ngira ne mukula tasobola kukyogerako ne waliwo kampuni gyebawadde okusima amafuta esoloti era MPY yakedde kwekalakaasa omukyala akiikirira ekitundu ekyo yakedde kwekalakaasa jo wetwalenga naffe tonokwekalakaasa wuuyo on our own land and minerals. You must come and meet the leaders. Let the leaders come down to set the local person. Let the we are saying, what does our vessel in this exploration and when the mining time comes? That is why we are our minerals is our life. We are not opposed to government exploring minerals here, but we are saying government must bring all our people. We need full participation of the local people. Now we know the trick of this government. They had come the other time to grab the land in Agama, in Kambuda, our people resisted. Even this one, if government is not going to come out with a clear agenda, what is going to be our stake? What is going to be our share as the people of this region? We are going to oppose. Why we suspect that there is something fishy here? They have organized this meeting without involving us, the local people. Why don't they tell us, the city members of parliament? We represent thousands of people and we're not going to allow. This one here, we are ready to pay any price and our blood will not flow in vain. If they want to kill, let them kill. If they want to take us to prison, let's take us to prison. But for the right of our people, we are here to stand for our people. And any price we shall pay. These are photos exploration. Let's actually see what happened here. As for the MPs so far, so everybody in the city and the MPs, we are not going to do the protest and Ndoza mutegedde ebimu ku bintu ebigenda okuva mu butabanguko bugenda okuva mu meeting eno kubanga mulimu ba mafias abasinga obungi abazze nti bagenda ku investinga sente ng'ate balina ekigendero kyabwe so mulindeko bingi bigenda kujja mujja tegeera tukyagenda mu maaso
nga tuli ku social media kuno abasinga obungi tuli balowooza tuli mu kusiwansana ku mazzi bye twogera tubitegeeza ate era tebirina makulu naye nga bagamba nti amamesa amagi tegeesimira bunnya ekituufu era amamesa amagi tegeesimira bunnya nze ndi musanyufu olwa comrades mwenna ne bannayuganda bavudde okulaga obutali bwenkanya okwekalakaasa okusimba ebitooke naye ebigambo byange biri binjala otandika mu session eddako njala mbiwulirize bulungi mbikwate bulungi nga ngenda sinzira katambi kano aka Yoseeri mbawe mutegeere katambi kano kaliwo 18 mukawulire bulungi nnyo Yoseeri nga atokomoka omugambo. I have justice for forming a new party is that we want to solve the missing link. Where is the missing link? What's wrong with Uganda? There's that question. What's wrong with you Ugandans? You are always in crisis. Yoseeri abagamba kyekyatuka ku bannayuganda buli kaseera mubeera mu butabanko twagala kujjawo eby'omutabanko tutandika okukola ebintu nga tweyambisa amaanyi ag'enjawulo ebigambo bive mu bigambo tutandike ebikolwa ye kyeyakola okusinzira nti abantu abasinga obungi baagala enkyukakyuka naye balina akatengo njala kujjukiza bannayuganda abantu abasinga obungi okuyambako ku Museveni okujjako gavumenti y'Obote n'abalala bali bakoye government nebikola byazo zonna ziri enkalira nga bazikoye bulungi nnyo bali obukadde bwe sijja kulimba mu biseera ebyo naye ndoza bali busukka mu 15 bali busukka mu 15 bali bakoye bulungi nnyo nga mukoyo olwaliro neera mwalimu abantu abawagira government nga tebaagala ziveeko era nga balya bulungi nnyo basula bulungi nnyo buli kimu bakirina engera bwe kiri olwaleero waliwo abali obulungi basula bulungi nnyo basomesezza abaana bagenze e Bulaaya ngera bwe kyali kuba tebiina njawulo nga nabo balina obuyinza obuwamba n'okutta naye Yoseeri talina lunaku lumu yagamba nti ninze obukadde 15 bonna tusikona bwe tugende tukole ekyokukyusa gavumenti yakikola yasimbula n'abo 27 yali yeesiga n'abalala ne bamwegattako. Lwaki njagadde okukola statement eno kansooke mala okutegeeza bakomrade bannayuganda mwenna omukulembeze omulumba Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe tukkiririzaamu yakutte emmuliso okututwala ffenna gye tulaga naye kyangu nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omuteeka mu busibe obw'omunju n'atafulumamu kye tuyita house arrest. Mwagala tugamba nti bwe bateeka president mu under house arrest okukyusa eggwanga kukomaawo nedda singa president taliiwo ffe bannayuganda tusobola kwekolera kintu kino amazima gali tusobola okukikola era president abanga ali mu house arrest still tukyosobola okukikola kasa tufuna okukkiriza kwekulwa okukkiriza kwekuno. Omukulembeze bwe yali Katonga yabagamba nti tulina okukozesa buli nkola yonna esoboka okuggyako regimu eno nga twekalakaasa n'abasobola okukola emirimu egy'enjawulo gamba nga okukozesa amaanyi kuba mu constitution ekukkiriza nammwe muli baddembe naye provided nga nze siriimu nzize ebbali kubanga bajja kugamba nti nze omu ku bantu abakoze eki abakubiriza abantu okukwata emmundu mu mateeka amatuufu kiri bwe kiti Yoseeri engeri gy'atambuzaamu ebyobufuzi bye abitambuliza nnyo ku kye tuyita blackmail kati ye bw'omugamba politician n'omugamba ne activist abantu bano babiri bombi tasobola baawula amanyi nti politician the same time asobola okufuuka activist n'amufuukira ekizibu kati ku international level n'ebyobufuzi biri ku international level omuntu yenna ng'oli politician tebakusuubira kweteeka mu layini ya kukola bikolwa bya action kubanga ye Museveni olaalonga ebbanga lyonna zaagamba nti ab'oludda oluvuganya be bakola obuvuyo obuviirako okutta abantu kati tayagala muteeka mu kifaananyi ekyo
kyonoona erinnya lye ku international level nti muyeekera ye Museveni kyagala okuteeka ku Kyagulanyi mu kimuyeekera bw'akuteekako ekigambo ekigamba nti muyeekera waddembe okusalako n'akukwata n'akuteeka mu kooti masho ey'amagye ng'akutaddeko buli kyonna kyayagala n'akusiba n'ebisumuzo n'abisula mu kayuyonjo. Kubanga amaze okulaga international level nti takyali munnabyabufuzi wabula muyeekera. Kati president bw'akola ka disclaimer nti mwabasigadde musobola okukikola naye nze nga nze ekifaananyi kyange tekiriimu. Era mujjukira byabadde ku CNN ng'amubuuza ekibuuzo yagamba nti tujja kukozesa enkola yonna esobola okuggyako Museveni singa n'akalulu kabeerawo akamazima bwenkanya tujja kukagendamu. Naye omuzungu yandikubuuzizza ogenda kukozesa enkola yonna okuggyako Museveni nkola ki? Babazungu bamanyi elections zenkola ezikolebwamu kukyusa obuyinza nkiddamu. Singa yagambye nti tugenda kukozesa enkola zonna ezeetagisa okuggyako Museveni n'alekayo okulonda yabadde awadde Museveni omukisa omutuuma kyayagala. Ne bw'akuteerawo okulonda aba akutegeezezza gwe muzungu nti n'okulonda nako yenkola y'emu esobola okuggyako ani dikiteeta. Kati n'omuzungu oba omukubye mupiira oba kitegedde bulungi oba omukubye mupiira naye yesobola kiyege nti nze olwaleero mbyogedde buli omu agenda akosa enkola gy'asobola azirogazi nti nze tontaddeemu kuba ye Museveni kyatya atya ekigambo kimu kyekifaananyi Kyagulanyi ekyagalibwa mu Uganda nga kirina abantu bangi njaba enkuyanja okubanga tekirina nziro yonna wantu kijja muleetera obuzibu kati alina okumakinga sure nti akiteekako enziro. Kati Kyagulanyi kyekifaananyi kyagezaako okukola ki okugjawo ekyo Museveni muteeka mu kanyeebwa ke nti mukyagula muki muyeekera. Okitegedde ye Museveni avuga ekintu kye akivuga akitunuza Kyagulanyi muyeekera ekikyagaanya okukwata ate nga tekijja kukwata kubanga buli bwabadde ku international level agezaako nnyo okusetinga ebibuuzo Kyagulanyi tebimulimu okukola ki okumutuukayo nga babadde abyagala Museveni. Kati yensonga ki yakivuddemu mujjukire bagenda nti omuzungu nswera ewali ekiwunya waayagala tagenda wantu watali kiwunya. Essaawa zino nawulira nti Museveni waliwo emmundu ezitokota egindi omuzungu tajja wa Museveni muga nti kyekigenda mu maaso yeetola bwetoolooza eri ng'anoonya ku bali abakyankalayo bagamba mubadde mugamba mutya ate mwe baani kati mubadde mugamba mutya nsobola obbabeera babega kuba nafe omusajja oyo yatutamadda. Tagenda wa Museveni aba ayina engeri gy'ajja okunoonya mbali abakifudde bakitte ku hayire bajja okuno abayite ayinda abatuukako mu nkola yonna esooka wayi kati nze mpagira mmwe naye nfuniramu luddawa kiraga nti omuzungu anoonya ekintu ekiwunya tabeera wantu wayonjo yanoonya wawunya. Okitegedde? Oba munfunye bulungi kino kyemegezaawo bategeeza manyi ebintu by'okutegeeza abantu bisinga ebiseera si byangu nnyo okutegeeza omuntu ategere kino ekimutula mu mutwe naye mbanjala nnyo mbategeeza ekintu kibanyiikire mu mutwe mukitegeere kanziremu nkibanyonyole. Pulezidenti yatugambye tukozese buli nkola yonna esoboka okukola kubanga mu mateeka mweri naye ye nga ye ekifaananyi ekyo takiriimu. Lwaki takiriimu? Ensonga eriemu nti Museveni ayagala muteekako ekikolwa eky'obutujju nti muyeekera. Kasita akuteekamu ekikolwa ky'obuyeekera n'akikuteekako oba owedde abagenda kukozesa kooti masho okusiba okuteekako obuyeekera kati aba akusse. Ne international community beekwerabidde kubaga nti ono muyeekera bakutte muyeekera kati kasiba kwata omuyeekera kabaka kuweddeko naye bwe yejja mu kiri ekifaananyi
na kirekera fe bana Uganda kiba kitegeeza nti kati fe tulina go ahead okola kye twagala ye president omukulembeze yabasigaddaawo yo muzungu kye kintu kye yabeera wali biwunya era ne bamugabo nti kano bakaseso football mu gulo balise olutalo ng'abantu bano musebe tebalina mu mukono omuzungu yasookayo nti kati mbadde muteesaki funafa akasajja kaatutamadda nenga tunonyegeje tukwasaganya mtu tulaba abantu batufu baliwo kati mbadde muteesaki kati okuwa ekyokulabirako ekituufu njagala nsooke nkubuulire gwokimanyi tewali muzungu yarekodinga utalwa alisira kwena nti ayo meeting bafute giyo nga omuzungu yenna international journalist nga capturinze information egikwata kwa alisira kwena njagala ogidito video nga omuzungu yono wa BBC wasinga capturinze video ya alisira kwena abazungu abagenda capturinga koli mu kusooka bagenda ngamba nti koni ali rio bagenda otuukayo nga kiri vice versa nga ne koli byayogera biri control ku Museveni byakola ki byayogera neki backfiringa njagala mbo history ngamba buli ebintu bino bituufu njagala netyo footage emu nga Moses ali tanajja mu government ya Museveni omuzungu yena yamukolako interview mu bayekera byali alina taliyo tugenda mpola ekyakkola nkibanyonyodde bulungi nti abazungu basooka ne bagendayo ne information gye baafuna ebintu koli byayogera nga tebikwatagana Museveni byayogera nga waliwo okubagana empawa enkya bakutteko saati ensa bakutteko sabbuuni bakutteko engatteemu ate koni agamba etabimanyi ye Museveni amusibako ebigaana okukwatagana tugenze ku ADF njagala otera video ddala nga ntuufu nga international media za capturing ADF oba mujjamiru mukulu n'akabinja ke nga bawaliyo information about their mission ne bafandazi ne mission yaabwe entuufu ogituleetere ogiteeke wano okitegedde yensonga lwaki nti abantu bano bonna Museveni yeekolera ebintu bye n'abiseetinga bimuzanyira omuzanyo gobina okukola naye ye ng'omuntu bwe yayingira mu 86 mu nsiko international media we zaamutegera nti ali ku kituufu mu yeekera video temuziraba Kati wano nze wenjagala wali okulira kukombeswana bakomredi mwenna abagala enkyukakyuka bw'oba owulira nga oyagala change by all means muganda wange kola ky'oli ekikuli mu bwongo ne mu mutima Museveni agenda atandika n'abantu 27 naye already yalina abantu 1,400 olwali Tanzania nga lutendekebwa n'abalala bumwegako oluvannyuma essanzi zino tuli obukadde 45 b'abana Uganda ndowooza abasinga obungi baagala change naye tebajja kusituka bonna it is impossible naye ate tusobola okutandika okwa-identifying abantu ne bawera 2,000 basobola okutumala okutandika kye twagala as long as nti bali serious mu kye baagala tetwetaaga abantu bangi nnyo era to prove you this abaana bangi bali mu detention centers bali mu underground mu torture chambers mu safe houses si lwakuba nti tebasobola kusala endalinga kudda Museveni wabula baagala ensi baagaana they were convinced they were squeezed to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu but they failed to give out the information or they failed to betray president as we speak right now mbaide omutima omugumu onnawe bali nabo tubasabira buli kimba kiyitemu kati sirowooza nti tunalinda abantu 1,500,000 ne beziba 10 okusituka bonna tebajja kusituka twetaaga abantu batono nnyo abalina omutima ogw'ensi yaabwe nga n'abantu Katonda amujjuludde nga ali mu kulwanira nsi ye tagenda kwejjusa tetwetaaga ye president abeere wali kubanga
nti no wazewe ekintu kyonna ku bantu abasobola okuyitibwa okutandika okuzembera mu nteeko oba okutwala eggwanga mu maaso president ajja kubeerawo njala kuwako ekyokulabirako kino kyangenda okuwa ekyokulabirako tekiri mu Buganda wokka mu Uganda yonna ne mu nsi endala mu ekiri mumanye ekiswa mukimanyi bulungi nnyo ekiswa kizimbibwa nkuyege naye ani azaala enkuyege namunswa namunswa azaala enkuyege ne zizimba ekiswa kati ate namunswa n'asigala kuzaala nswa toyinza kusanga namunswa ng'azimba kiswa nedda nkuyege ze zizimba ekiswa era ze zimukuuma kati bw'obanga tolaba nko namunswa ng'azimba ekiswa naye ng'ate yazaala enkuyege kitegeeza ye process y'emu nti ffe kennyini bannayuganda oba tuli 200 oba tuli 300 nga tulina ekigendwa kyekimu na ideology y'emu tusobola okukola ekintu kino ne tukigusa nga ne nabo gisimufungize tulina fronts nyingi akalulu weekali struggle ya mukono weeri abeekalakaasa weebali naye abeekalakaasa ebiseera ebisinga ate bwe baabira nnyo mu comedy ate ffe tetuli mu comedy abeekalakaasa osobola okubayita ne bakola ki ne bagaana kati ng'olwaleero president n'atuuka ekatwe abazzeewo bazzeewo n'abasinga babadde n'amasimu nga balikodinga which is nti right yabwe kulikodinga tosobola mugaana okitegeera tosobola mugaana naye ng'ekintu kyengezaako bagamba nti tuve mu kunyiiga kwe tulimu olwaleero okw'eddakiika 2 tunyiigire ku ggwanga lyaffe Museveni yalinda milioni 15 mu kiseera omugobera ayakwata abantu batono nnyo beyeesiga n'agenda nabo abala baamwegattako bwegassi naffe balina idea ntugizimbe tugitegeeza abantu abali wiringi naye okimanyi nti obanga osabukasabuka olimu akatengo eyo idea sandi gikugamba egikwata nkiddamu bw'oba osabukasabuka olimu akatengo tolisitedde eyo idea sigikuguza kubanga idea erimu kasitoma saggamu eddakiika ng'oba ovuddewo kati sandi bawadde magezi ago bw'oma tokipinga mwago toteredde wamu kubanga mission eyo strategy embeera ebeera nti omuntu yenna abookabuuka mu layini bakkuba empafu omuntu yenna asabuka n'ebigambo naawe towangaala ate atali malirivu tojja kgendayo mu abantu ab'ekika basatu temusobola kukkiriza kubeerayo so tubeere focused abaagala nga nti nze ngenda ku lw'eggwanga gyagenda abo nabo we bali beeteekateeka kyembagamba so temudiscouraging abantu kufuna multiple fronts ezisobola okukola ekintu ekyo ndawe banja batabaga nti ate waki no please bwetugenda mu restaurant tetusangayo muwogo yekka osangayo ejjuni osangayo muwogo osangayo lumonde osangayo ebijanjaalo osangayo ensujju buli muntu alina choice of his own taste so tuleme ku discouraging abantu balina tests ez'enjawulo nga ffena mwagala tubeere ku test yemu no kubanga test gye mwagala tubeereko ffenna olumu erinamu ekizibu kyekiriwa ekizibu kikino ekizibu kyerinamu ku samazinga Africa tetunatuuka nnyo kubeera mu kye tuyita diplomacy politics yoyo w'amasuuti tetunatuuka mubeeramu ola obeera mu w'amasuuti ne mubeera ne bakalubaka kubba box ne bagibba ne badduka ne box y'obululu mukono ne gunyooka tojja kabba nja kabba okitegeera ola ne mu diplomacy politics ku lunaku lw'okulangira obulumi enyooka olina dduka ne box ne bajjanga box zirimu obululu kati ne mu diplomacy politics mutuuka ku lunaku lw'okulangira okubala engumi enyooka kati mu Uganda tetunatuuka ku diplomacy politics yeso lwaki Museveni yagamba nti ffe tugendagera ku bintu byo tujja bitegeera kuba n'akakiiko kagenda okulonda akalala nnyo so mutegedde bulungi nnyo so tulina abantu nga baga nti bo bali mu diplomacy politics bangi nnyo abo bwe bali abamasuuti nga jaga nti okunsanga mu bintu by'ekiyaaye nga simanyi neekalakaasa sima biki that's not how we conduct our politics niyo genda mubuuza when did the country Uganda
changed leadership through peaceful means. Ngomubuuza oba loyo bane ogenda mubuuza lunaku ki Uganda yakyusa obuyinza nge bukyusa mirembe teriiwo nga nakati olwaleero ono akyusa golo post ngona ali mukukyusa golo post kati otogero olwaleero yalese girlfriend we Catherine bamugemeire kati yamututte ku high court ngali kati yatandise okusetinga golo ze uno Catherine bamugemeire yamulese kati ali ku high court yomu ku balamuza bagenda tutuuka ku high court. Uno ekyo kiwojjolo kya Museveni mukimanyi bulungi ekyali mu nsonga z'ettaka ekiwojjolo kya Museveni kati yakirese nga mwabalamuza bagenda tutuuka ku high court singa mutute musango by'okulonda kyekimu ku buwojjolo yataddeyo ono mukazi we eyaddala yamuappointiza okubeera ku high court. Kati ne mu diplomacy politics yennyini ku ballot paper wali wabeera okukuba eŋŋuumi amasuuti ne bagayuza. Lwaki muyuza amasuuti nga muli diplomacy politics otula butuuzi ne balagira nti munnaye bakubye obuntu 85 kyekyo noga ate tunaakola ki naye era ogamba nedda banzibye musooke muddemu obale eŋŋuumi neryoka enyooka abye box n'alyoka wala bana naye mudduka emisinde nemwekuba emisinde. Kati such things tulina okubeera ne different fronts zetusimbawo. Kati fa basinga obungi tuba tumanyi nti bannabyabufuzi basobola okubeera na bannayuganda. Bannabyabufuzi basinga obungi babeera bati bagamba baagala nnyo obalaza obusiimuule webasinga okubeera awo. So namutegedde bulungi nnyo ti Africa ne Uganda nga mweri tetunnatuuka kubeera mu diplomacy politics is impossible. Tannabeerawo era talibaawo. Kuva mu 1962 mbirigonjerere n'olwali tukyali mu mbirigo. Museveni yali batagula byakulwanyisa singa badagala diplomacy politics. Yali batadira majega yiwa mu kibuga singa badagala diplomacy politics. Yabatajira polisi gifula majje kubasa singa badagala diplomacy politics. Yali batadira majega temate omusimanyo no SFC eno CMI eno ISO eno ESO buli kimu nalanga akitaddemu majje kubanga yaba asuubira. Esaayire bintu bya kiyaye. Kale nze ngenda bagamba tetu discouraging abantu buli muntu alina idea yenge esobola okukola. By the way, to remind you, Museveni si yekka yagenda okozesa Article 3 okulwana okukyusa obuyinza. Waliyo fronts nyingi. Waliyo Mugenzi Kayiira, waliyo Kamyankwanga, waliyo Bakasirye Gwanga, waliyo ba Muzeyi Wakaza anyono, Kakoza Mutale, bano babidandi sali, bani bonna, waliyo ebiwayi bingi nnyo ebyabayitira buli munga alina akakundi ke nga gye bali mu nsiko. Ne munnayo waliyo babugundi abo, Omugenzi Abiriga alina ekibiina ekikye, ono yennyini Mukula alina ekibiina ekikye, Moses Sali alina ekibiina ekikye, n'abasajja mu mugundi ettole obunyolo buli omu alina ekibiina ekikye. Kati mubadde temubimanyi bino kamba buli obuwulizi. Nkiddemu bannadduli bonna baali bayeekera. Moses Sali, Abiriga, Kamyankwanga, bonna bangi nga front nyingi nnyo okwetoola eggwanga lyonna. Buli omu alina ekibinja ekye. Bumuleba oyo Mukula, Mike Mukulu ono wone yalina ba Arrow Boys nga yalina abayeekera. Kati right now yayambala amasuuti. Kumbe ne mufera ali awo. Nte mukimanyi. Kati kasoke mbajjukize. South Africa beyalinga yerwana okwejjako abazungu. Omugenzi Madikizera Mandela. Omugenzi Nelson Madikizera Mandela. Ensi yonna yamuteeka ku lukalala lw'abatujju. Olwa wingi eri gye bayita Mukono Wesiziwe. Yali military wing. Nagamba Nelson Mandela mutujju. Era ng'ensi yonna Mandela mutujju. Mandela n'alwana ng'akalogoyi. Bwe yawangula
teyafuuka international hero. Yafuuka international hero. Nayenga ne mu record kikyalimu nti he was once a terrorist. Kubanga ali alwanira eddembe ly'abannansi. Okitegera? Museveni sazi noyita freedom fighter, he was once a terrorist. He was the leader of Fronasa. Fronasa was a terrorist organization which destabilized the country. Nava mu Fronasa nagenda mu NRA. Nava mu NRA katajifuula NRM. Okitegera bajja bakyusa nalina n'ekibiina kya UPM kati alina NRM. People, they keep on changing goals due to their desires. Bakyusa okusinziira ku kyabatuuseeko. So kati bano ba immature politics abajja ku social media bakubulira ekintu nga kyakuya kutalina history takimanyi. Baleme bajja buli muntu akwate front ye gy'asobola. And Museveni right now is still a terrorist. Ayambala suuti n'akulaga nti nenga amanyikiddwa ensi yonna nti ze international terrorist fe tumumanyi. Kati owanti okitegeddera abantu bonna basinga okuja bali mugabiro bonna baali bayeekera nakati abamu bakyali bayeekera. Okitegeera? So nno ze ensonga zenjawulo bategeera bwe mba mwagala okumanya Museveni kano kagende ku record kaba international delegates bona bazeeka apa tugende ku nsonga endala. Kano nako njala nkabazanyire bategeere kamugenzi Milton Obuto ng'agamba bw'ati. It has been suggested, sir, as I'm sure you're aware, that you should sit round a table with Yoweri Museveni and sort this matter out. This is not a personal matter between me and anybody. This is a constitutional matter. We have had an election, we have got a parliament, we have got constitution, we have got the laws of Uganda, we have got high courts. If there are differences, political differences, let them be settled politically. And the one way of settling political differences is elections. Another way is to go to the courts. And I am not going to deceive the people of Uganda that someone who loses an election should be accommodated in any administration after he has gone to the bush and shot a few buses and ambulances and killed some people, nurses, teachers, students, and then we bring him back to government, in which case you forget about the constitutional means of governance, because somebody else is going to repeat the same kind of thing, then you are going to have another meeting, then a third person will do it, you are going to have another meeting, a fourth person will do it, you are going to have another meeting. I have rejected that type of suggestion, and I'm correct there. And I'm sure the people of Uganda will support that line in the next elections. Is that what you think Mr. Museveni wants? You think he wants a job in this government? I don't know. If I knew, I would be very happy, because I really don't know. Museveni was a member of the military commission. He was number 2 in the military commission. He and the rest of the members of the military commission organized elections. And soon after elections, he decided to fight. And he hasn't progressed very much. In his own area where he was born, he's not effective, he's not known, and he's a refugee himself in another part of Uganda. So I really don't know what he wants. Whatever the wrongs of his case, wouldn't it save a lot of life and a lot of money to talk to him? I told you it is not a personal matter. Why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. Where is he? He lost an election. He has no party which is viable in this country. Because he's a gunman. Your name is Robin. Do you remember the history of England called Robin Hood? I do. Yes? Is it worthwhile talking to Robin Hoods of this world? Bader-Meinhof in Germany? The Irish Republic army people? Is it worthwhile talking to such gangsters and terrorists? You say he's not a citizen. What do you mean by that? Because his father was not born in Uganda. And that is the constitutional basis. So he cannot be a citizen. So, ndoza mwachitegedde. Kati kambaddize yakatambye mabega. Mu kinaana olutalo lutandika, kinaana mugumu, kinaana mwebiri wabeerawo okuteesa awo. Bagenda e Nairobi okuteesa emirembe gimukale mu ggwanga.
bateesa bulungi nnyo ceasefire mirembe gidde mu ggwanga nenga olufuluma meeting bwati nga akube simu mugende maaso mubakube bali bakyali mu meeting nga bawoza bali mu kuteesa nga kasajja kugamba bakube bagenda okumaliza okuteesa konna yenge ebyokuteesa yakyali kigumaza ng'ente esula ku kyoto bateesa ngeno wakaba kene kabukenesi muteese byammwe nze n'abalaba muteese mugira muteesa pozi mbadde mugamba ki ne bateesa nga yo olufumo ogenda mu hoteri ng'akuba essimu kali Mulumbuye watugenze wano nga mukube naye ng'akera mu meeting n'obusuuti bwe n'abeera serious nnyo ng'ateesa ne basayininga peace agreement yamaliriza abawunzise kitegeeza ki tateesa tena kyaliteesa n'akituukiriza kati emusajja gwe tuddiringa naye mukitegedde bulungi nnyo kati byebyo buno obujulizi bujja kuvaayo eri abonna abaagala nga gavumenti ekyuse mujja kutegeera ekituufu kyekiri kati embeera gye ngenda obbalaga y'abanyinaffe bamu abali mu Saudi Arabia waliwo kavidi akafulumye ng'omwana yeetugidde ku rooftop y'ekizimbe kwakolera abala bangi tobale ku social media nga bakaaba ng'emirimu gibayinze si lwa butaagaane kwagala kukola emirimu gibayinze balya bubi basula bubi buli kimu tekiri bulungi Uganda okwaffe okwaba obwe singa ensi badde ng'erimu abakulembeza bategeera tewali muna Uganda yandiyagadde etwala mwana we Saudi Arabia kukola bwayaaya baba housemates ge mazima teri muntu yandiyagadde kubeera mu musana ogulinganga geyeena omuntu watuukira okweyimbamu ogwakabugu omuguwa wette kiba kisusse teri muntu yandiyagadde genda Saudi Arabia kukola bwayaaya singa ensi yaffe badde ina abakulembeza bategeera ngenda kuzanya ka video kano ka mwana muwala era nendo bali jabbabuulira ne kankwasize ennaku nengana mwana w'omuntu taata we yafa maama yafa naye ali ku mugo gwa ntaana naye agenda nenge ekimukoze ebintu bino mismanagement of all natural resources n'okubanga they are lacking what to do. We're back at home. Mama we yafa talina mwana ku talina maama ku nsi talina taata ku nsi naye ali ku mugo gwa ntaana ensi emulemeredde gye yagenda. Never tuza namukoya meeting kutunda byebugagga bya gwanga wo mwana wo tomokabira kuno kulonzera video mwajira ku social media kuba bwetuza nya video zo social media bisere bisinga ku Facebook bazi sensalinga kati kanjiza nyo nekiba kibe mama yafa tata yafa naye nyini abadde nga atwala ine gyo musayo ba mujje mwesiga agenda kufa yena afa na bubi nge want tasimu do Kristo nyave igana Yonjo district ufunyo sabuka wonte mavira so kampuni nche ya kuleta yoniki yateye Saudi alimotezi mama oyani mama wange yafa mama tata oyani yafa toinayo muganda wo yenna gwe tuyinza kutandikira mbalina bantu yogera kumanyaga kemigavu bitu jeni nibo babaire bangambire kuntabara airport sobola n'okwogera ku lulimi lwewamwe bakutegeere bulungi ninyawasi muto obundafa wanzike mwagaba kati omukyalo omukulu ku myaka gino maama yafa taata yafa ali ku mawanga bamujjamu ensigo ne mu mamigira egyo nagye kyusiza gitandise okujjako ama bakitegeeza ali mu process egenda watuukira okuga nti bwenfa banziika omwagaba
nenge si erimbuli kimu ekyetaagisa okuyimiriza bannayuganda. Bwe buli mbalaga ku social media kono nga ntunuulira abavubuka abali mu kuvuma Kyagulanyi, abali mu kuvuma enkyukakyuka n'omubuuza gw'otegeera lunaku ki. Ono omukyala mukulu nakazadde ate so n'eri abafa ne babaziika mu musenyu nga teri amanyi. Tetuli wano kwogera nsonga zino kuba tetulina byakukola. Ebintu bye tubagamba bikulu. Ensi zino zimuli mu Saudi Arabia. Museveni Amini yaziwaako obuyambi, Uganda yaziyambako. Dubai abaana gye basula mu bed space n'abala basula mu park. Amini yaziwaako obuyambi nga tezina kye zirina. But ask yourself what went wrong after that period of time, whereby all Ugandans now they travel all the way from home to Saudi Arabia to seek for jobs. The same applies to Dubai, Abu Dhabi. Whenever they are suffering, but we have each and everything. Tetwogera nsonga zino bokuba tunanya viewership likes what, but there is something behind kye twagala tubategeeze nti ensi yaffe esobola accommodating abannayuganda bonna at any cost kubanga tulina ebyobugagga. But we have bad leaders. Ono omukyala omulanga akaaba muntu ayogera olulwa mulima omwana eyimbamu ogwakabugu kubanga alemereddwa. Wali obaddeko bakuleese okukola omulimu gukuyi omulimu gozza okukola ozze na jambiya kyokka nga omuti gwetaagisa mbazzi. Abaana basinga yembeera gye bayita mu nsi z'Abawarabu. Yajja okukola ng'alowooza agenda ku buntu n'atuuka yeeri bamusomere mulimu gy'agenda okukola naye immediately after 2 days n'ayiika Windows. Tayiika Windows mukuba yazze mulalu, no! Emirimu gye bamuwadde yokka pressure mubaako gimuyuwa Windows n'ayiika. Kye tubagambe eggwanga Uganda gagga lirina buli kimu lyetaaka just mukulembeze agenda ditereeza. Naye omukyalo mukulu onulaga nti bwe mba nfudde munziike waagundi naye nga kiki ennyo tuteekere obufuzi kubanga tekijja kujja twogera bya bufuzi. Tulina buli kimu ekyetaagisa eggwanga okubeeramu. Ono omugwe tusobola eri omwana yeetuzeka video sobola kabalaga kono baloleze omwana atadde omugwa waggulu ku zino waya zino zibasiba ku bizimbe waggulu eno waggulu ku shade yafubutisa mu dinisa ajja sigamba nti waliyo ekitambo, no, kubigenda maaso nzwala wano omwana yankubirako essimu nali mmanyiza essimu zebazira sawa 5:6 essimu zange nzijjako okowala amasimu agakubirwa message biki omwana asindikira voice mbe nanga Mr. Lumbuye yebale kukanze ne muddamu kanawe yeba nanga ngenda kusindikira amalobozi gano naye bwe mba nfudde bizanyira abantu ku live ne mugamba kiki nali ngenda ko bakanotu tuzigwamu nangamba wa mukama wange waliwo omwana yeggalidde mu kisenge yanyize ne muganda we niyo omwana ayinza okuba agenda kwettewa yesisima ate bagenda kunzita eyali n'otuno tuzigwamu nenga tugenda essimu nagisuzaako kwolwo nga njala funa reply ya mwana kubanga bakimanyi nti omwana bwe yetta bamanyi maid yamuviriddeko okukola kyokwetta muganda bagenda kunzita. Waita almost 2 hours nga ninzo omwana ngambo bali kumusabira munnange bakonya olujjo omwana musanze mulamu nenga ekintu kituke nnyo kubaana nti omwana bw'akola ekizibu eri Bawarabu gwe baleseewo nga supervisor okulaba abaana babagenda kutta nengamba mbeera kino gye tuli mu nsi Katonda wange. Omwana yeekoze omusolo kuba banyize ne banne bali balwana ebiddole oli namujjako kiddole Katonda anyiga naye agenda neeggalira mu nju kasobola okukuba ku kisenge ne kafa kati bajja gamba ono yakasindise ne kekuba omutwe ku kisenge ne kafa. Ne batuuza namukwaya meeting bali asereza omusolo muvuge emmotoka za bukadde 8 zisobola eze million 8 sobola okukola factory small scale factory ziyamba abantu kubera basobola genda bwabweru kubanga kansoka kubulye economy nga namu ng'emirimu weegiri n'omuntu emitwala 25 gisobola omusustaining obulamu mu Uganda kubanga emmere mu Uganda ya raisi as long as it omuntu alina wasula ne kati mu Uganda bofuna omuntu o million omwezi tosobola kusustaining obulamu ku million. Education system is expensive. Everyone be expensive. Transport is expensive. Buli kimu kiri expensive. Why? Kubanga abakikola kagendere ng'omukadde ako gabantu bali bidone siba givemba duke. Kimutasobola kumanya.
ate soka kambagambe ekigambo kino kibabere muto mu kitegeere eno kala gye bayite y'abaddugavu ye kale kyasinze okuhete obutayagalibwa mu nsi gyonna muganyo kiteeka mu mutwe nti nabo mulina okulwanira ensi ze musigale mu nsi ze mutandika okubuuza ebibuuzo gw'omugwira okimye ekiwano nkiddamu gwe munnansi gy'oli kaddugala kimanye nti kalayo ne bw'onoogenda ludda wabagiwalana omuntu atasobola kukola na kala yayo Katonda nkiddamu omuntu atasobola kuwala na kala ya muddugavu ku nsi kuno alyogu Allah fago tuyita Katonda abasigadde ku nsi yonna bawala na kala gwe bayita omuddugavu oyingira mu supermarket y'omuyaaye n'akutunulira n'asooka n'akutunulira gamba oyagala kingoze ne ssente n'atandika okutambulirako nga bw'okwata ebintu n'alinda oba olina ssente nga n'essimu emulimu nga yagala kukubira poliisi noyingira mu mole nene amaduka nganda no na akole no mugamba why naga no no genda kulidde ne bakwaniriza no gule binofuluma navo nalingiza naga omuntu gafitekeza badene sente so bwetubanga tukyali mu suspense nga we are denying ourselves to know kubeera ke waffe we develop our country. If we had a meaning and meaning achaliwo singa bano bonna basajja bajja buzimu Uganda to invest their money n'okufuna obulamu obupya nga bazze ku discovering what is Uganda right now. Neche tubagamba mwebuzabuza nga bafuka banaaba mukubanga muri mu nsi temuli bisooto kubanze natuke Dubai kwata iPhone smile 16 teria kwagala you a black man. Nobody's going to love you. Nobody's going to love your color. Teria kwagala. Chinozo ganti nchogera kubanga nchogera ni ku social media. Gendo lekebere ku video ziri okotola sina mu America the same thing which is happening. Or nabasajja ba celebrities agenda mutu babe this is not your level. Nenga aina kakadde ka dollar mu nsawo. Oh, this is not your level. Mudugavu. Police ne kusanga mete gwe mubbi. Era kati kisaving abaddugavu mu sezimu. Police kastemu yimiriza ajje mikono ku steering n'afulume motoka nga yebwala bato kubanga ekyo bakite county mwe kala ya mu kizibu. Nengo olina ensi etonya omubisi zabu n'ebikomo naye mismanagement erimba kulembeze n'obuteyagaliza kyekizibu kyaffe. There is no need of abusing each and every person who seeks to go in that big office to settle that country. We've lost each and everything in these 8 years. We have nothing. Everything is gone. You keep on abusing on a daily basis, but you don't know what is going to come after. Katokufuna visa America osaba visa egenda mu gulwa sipa zina nogifuna. Okufuna visa Canada agenze no sabo butono onyo osinga. Ofuna visa Bungereza olinga agenda mu guluku nenga kyogenda ogenda mu genda you don't know what you're saying. Kyoyogera ko tokimanyi. Nembo kujja mu Uganda visa bagifuna ku nusu anga bagifuna ku kisawa bagira na bwerere. Tuwaga ebintu bino tutereze gwanga tufuna bakulembeza abategera abatayika Windows bateresensi muri ku social media ovuma kyokka govuma asobola okulabirira abaana be asobola okulabirira buli kimu naddewe mu kamoli n'atulaga okay no problem n'atuula and message jagala egenderi ba comrades mwenna bemba majja ku social media nga temusobola kutegeera bigambo bimu mu Luzungu at least mufubeko nnyo kumanya mu Luganda. Waliwo ekigambo waliwo bigambo bino kati ng'ekigambo kibayita I. Ekigambo kibayita I mba ntegeeza nze ng'omuntu. We be bantu abasukka mu omu. That's a group of people we. But I mba ntegeeza nze. We mba ntegeeza abantu abasukka mu ki? Bangi. Waliwo ekintu kye tuyita opinion. Waliwo ekintu kye tuyita will. Okusalawo kw'omuntu. There is no way wonoganti you are fighting of freedom that you can't accept someone's right and someone's opinion. If someone decides to ngenda kulya katogo, don't force him to eat pumpkin. No. Ayagala kulya katogo. Respect people's opinions, wills,
and decisions. If we are fighting for freedom and peace, to our I, we, opinion, will, to be our. Okujjako nga nabo muga nti ebintu bye tuwogera tetugenda biteeka mu ki mu nkola. Omuntu waga nti anti nze ngenda kulya nkoko. Gungamba otya njebi gwe lye bijanja lyo nze ndi enkoko yange. Nze nganze omuntu. Okitegeera nze ndi enkoko oli kali empuuta oli kali omukere buli omu alina choice. Okitegeera tutandika okuwa abantu ebitiibwa n'okukkiriza rights zaabwe. Nze sijja kulooleza nange tondowooleza. Okitege tondowooleza lowooleza omugwe osobola okulooleza abaana ola n'abaana oba tuka emyaka 14 na constitution egamba basobola okwerowooleza n'okukola decision. Nkiddamu constitution ya Uganda nti omwana baweze emyaka 18 he or she is free to make his personal decisions. As simple as that. Together, if we are fighting for freedom and peace, each and every human being are in a decision, are in a right to make a decision. That is my decision, and I need respect. You disrespect yange. Bwengamba nti kitegeeza nze omuntu bwengamba wikitegeeza bangi ate gwe mwawukanya endowooza tafuuka mulabe wonno endowooza yiye. So you have to find people whom you share with the same ideology. So don't attack anyone who has different opinion or ideology from yours. We have different opinions, different ideologies. So when I have my personal ideology and you are against it, don't attack my opinion, my ideology. Find people whom you share with those ideas and ideas. As simple as that. Yensonga nawe wanga kutte Bible ng'ogenda okulayira mu office yonna bakugamba I swear. So we swear. You swear as an individual. Ebiragiro by'okuba bikubanga bwomu. Ennyukuta ezo tuzaawule. N'oba ogenda kuba ekiragiro mu kooti, mu kereziya ng'ogenda kuwasa, ogenda kukwata ofisi, ogenda kulembera abantu gati I swear ndayira so situlayira. Okitegeera bintu bino jala tuyiga ebintu bino. Era kyovula no mbazungu ebintu bingi ffe tugenda tuyigayo nti omuzungu tugenda tujja omutala waffe mu Africa ne tulowooza nti embeera gye tuyisaamu abaana y'embeera abazungu gye bayisaamu abaana. Bintu bibiri byanjawulo. Embeera gye tuyisaamu abakazi y'embeera gye tuyisaamu abakazi mu Africa y'embeera gye bayisaamu abakazi mu Bulaaya. No, bintu bibiri byanjawulo. Ebulayo parking emotoka tira sula jibbako wadde nakatala kuba teri wa kiseka jogera tunda natti oba bwa mu kiseyo tunda oba katala kakadde. No, teri babbi emotoka esulaawo. Nenzi jolumu tebaziggala kuba tebasuubira muntu yina mubbi. Naye Uganda ozimbe nyumba notekako ekikomera notekako kamera notekako alamu notekako bagale okwewala ababbi. Bino tebiriyo. Okitegeera kati ideologies embeera bintu byanjawulo. Eno omwana w'abazungu tebamukubako, omukazi tebamukubako, mukazi tebamwendaako, mukazi tebakola ki. Tulina okubanga tucubako ebintu bye tukoppa tutambule n'omulembe nga bweguli.
Kubanga owa police ineteke ligamba stop yemirira don't era owa police kastodduka owawano ayina right okupesa sikugulu newe Uganda akirina era Uganda omupolisa kwantandika omulapingira gamba nga 7:5 kwa police ganti tukutte sirika tobaako kyoyogera kubanga tusobola okukozesa ebigambo byo mu court naye Kampala okukwata mugambo ne gutokomoka ne wako n'obujulizi. So tulina ebintu bingi nnyo ebyokuyigirako n'ebyokutegeera mu nsi muno. Ate omuntu atambuddeko omanya bingi nnyo abe batajja kumanya. Yensonga lwaki nti abantu bajja mu diaspora bakyukamu bw'osanga omuntu nga ze mu diaspora nga takyuseemu kiba kitegeeza tamanyi kyamanyi era tajja kuyiga. Mukitegeera bulungi nnyo omukulembeze gwe tugula Robert Kyagulanyi Ssentamu fena gwe tuwako ekyokulabirako n'okwongerako mu lunaku akyuse ebitundu 99 ku buli 10 okuva ku Bobi Wine oli omukadde n'aliwo. He is a gentleman right now and he behaved like a real gentleman who is on international level. Bobi Wine oli ow'emyaka 15 oba 10 mabega bw'omuleeta n'ono beekuba ne bafa era tekuli asigalawo nkiddamu. Bobi Wine ow'emyaka 10 emabega n'omuleeta n'ono Kyagulanyi beekuba ne bafa bonna tekuli ejja kubeerawo. Bantu babiri banjawulo. So ekyo tuyita transformation, you transform from one thing to another or from one level to another level. So if someone doesn't want to transform and respect the law and orders, that means something like transforming. So we need to learn to understand each other. If you don't want to understand, that means you're going to see the joy. Kitegeera. Gwe Kampala osobola okulinnya taxi nga togisasudde. Eno w'ogirinyira kamera ejja kulaba otuuka ku bus stand edda kuba gesi wote wasasudde bus. Fine ekuliko. Ojagera mu supermarket wa mall ojja olugoye oba wakayita ku counter ala mwevuge olugoye gy'obbira ennyini. Naye Kampala mu supermarket emikebe gy'amata bateeka eno mu lubuto wansi mu mpale. Nebula tosobola teeka mikobo gy'amata kubanga kamera ziri all over. You have to pay. Okitegeera? Tulina okwadoptinga ne system etambula. Ate tulina okubeera ab'enjawulo n'ebintu bino. All right. Tukena kusinkana ku Sunday sawa zijja kubeera 2 buyimbule mbulange Mengo semuka matukeyo rensonga nti lutukesa lutubala tulinga nkoya mutamivu tomanyo bwo rabira orencha obuno obera olwaliro nenga tusabire nnyo mukulembeza tusabire nnyo negwanga Uganda alina feto esabire ekyokubiri kisembayo buno bakajara bugenderwa na Uganda mwina Goralo yizo kuba ng'olina akawogo oli musanyufu eri atakayina. Olwalo yizo kuba mu office ng'okyumya abantu banna Uganda naye ekyo tujja gibeeramu. Ate office gy'olimu yali ebaddemu omuntu omulala. Olwaliro mukubba ttaka ly'abantu bagobako n'ettaka tyonna gy'ogenda ditwala kuba ettaka terisinka teriringa nti ogenda ditwala liriko emipiira n'edda ligenda sigalawo. Njala tuyige tumanye nti omuntu tosobola kukwata muntu munno butulugunya ofune ky'oyagala era obudde bujja tutuuka nga gw'olina okuddamu ebibuuzo by'okutulugunya abantu abo. Bana Uganda bali mu office. Eggwanga lirina okukyuka by all means. Solution ye Uganda okuterera sikutta abantu kubanga joko mokutta abantu oba oleeta ebiwundu. Gwotidde omuntu wena yalina abantu. The end of the day agenda ku revenginga. Nawe oba ku revenginga ko omuntu wajja kuddamu revenginga. So we are not going to stand in such a position that if I kill, I must be killed. And my family will do the same revenge until when? The world is changing at a very high speed. The system of assassinating, eliminating, kidnapping, that is the old-fashioned system. We must sit and we dissolve our political differences. If Uganda is to develop, we must sweep away all dictator-minded people. Dictatorship doesn't develop any area of the world. And we must respect the citizens. Kubanga without those citizens, the wine getting a major sort of musolo.
Aine gwanga tesobola kubeerawo. That's why we are called Ugandans. That is our country. We don't have any other country on this planet Earth. We are called Ugandans. So we must sit down and we solve all political differences maturely. Not by killing, kidnapping, or embezzling people's properties due to the personal interest. That system must stop with immediate effect. So me having different with someone doesn't mean that I must be eliminated for you to gain your freedom. No. We must settle our political difference maturely, not by using force or power. Kubanga fena tuwetaaga. Bononzito walero. Omwana wanga akimanyi nti gonzise. Ajja kufuna engeri yennyini gye yeenazamu amaziga okulanga nawe akutuusaako amaziga. Naawe omwana wo gwe gwenzise ajja kumanya nze nakusse naye ajja kunoonya engeri gy'antuusaako obulabe. Tunaabeera mu nkola eyo mpaka ddi. Tunabera mu nkola yo mpaka ddi nzita nkutte n'oli ataliko okolo tunagiberamu mpaka ddi. Bwe badde obaka bwange mukama bankubira tusinkale ku ssande saa 2 ez'akawungeezi buli muntu sigala gy'oli mbaagala nnyo. Vidiyo wedde.